era kati wenalaba ate ono alina golodi alina zabu alina feza amuzanyisa ningamba lwaki izi feza oyo simu etwalira lwaki feza simu owuningira ddala okategedde era kati feza wange muganda wange nenkukwatira bukwatizi mu kirombe kya golodi ng'oyinayo kosima newebe mpackage wangi ngamba tofaayo don't worry yakomawo ekiro ne muwa emmere n'agana n'ankuba owulira musajja atulugunya abakazi bw'atyo maako owulira bannange maako owulira ebintu ebyopulira omusajja yali mutulugunya w'abakazi bw'atyo n'akukuba nga wamwamulabe nga yatukubye era kumbe buli lunaku bagededde okuba kyokwana omulungi ati sorry yakuba ngozi waka amulavu tokubira amulavu temunkubira basimu temwagaliza temukuba simu temukuba oba wali yamusindise udde oba wali yamusindise oba mulavu wali yakusindisa amulavu lwaki okuba amasimu tokuba simu ya musajja tonkubira simu banaye mundeke banaye musoke mundeke mubaneze mbonye mundeke mu bannange baganda bange nsooke njogere n'omukyala banaye temwagaliza bufumbo bwange baganda bange mundeke temunkubira masimu makapula abantu bagambe bakuba ekikono temukuba masimu wamama ow'omukwano biki byowonye bambi biki byowonye kamaama wonye ebintu bingi wamanga nkubuuza lwaki kati ewangi taata omukyalo n'obudde bana ali munamukaaba bana akaba maka bannange munyambe baganda bange banaye mukazange bannange omukyalo ono ebbanga lino nakati abeerawa anti kakati wuliriza omukyalo ono abadde ayina ewa mukwano gwe bino mbitegedde leero adde ayina ewa mukwano gwe kuba omukubiddeko essimu ne mugamba munnaye kiri kitya ng'oyogerako n'omuntu okitegeera tekewo embeera ey'okumwetondera okitegeera era ne mwetondera munaŋŋamba nti kakati munnange mbeera wano ne wano ewa mukwano gwange biki ne mugamba atofaayo oba obadde obeera wa mukwano gwo gwe tofaayo nze ngenda kukolera enteekateeka oshegedde era kati tuli mu nteekateeka kati awo owa beddingizi oba oyina okuba nga wankubidde dde essimu n'ongamba malevu jangu nkuwe bino ne bino kubanga ate kapo bwejja kudduka obeera okimanyi maako okategedde obeera okimanyi okategedde kubanga omwana wattu tasobola kuwangalira mu mbeera yakunyigirizibwa nakaluubirizibwa nga nze wendi mumunagana nakola nembigula obuguzi obadde ki tukubirani omufane kya ku mutima kola boti kubira bumufane kyatuweeye ekitanda tukubire bumufane sawa zino kubira bumufane kyomugamba je ku live kubanga malevu okolera ne bumufane kinaku zino yo bosi wange kakati kijjaba kya buli azaamanya mpulira tasoka kubira bumufane kya nnyo ate maaka nina akenjawulo nti omukyalo ono wenviira mu bino ebya triple bimanyi bino ebyaffe eba bitusiza omu bituze eno neri kati saa nate tubulayo ennaku tugenda ku weekend ejja ku sande ejja ya weekend okitegera kati njagala nsooke ngatte era bannange mbagamba ebigambo bino mujje ku trip tusimbula lugogo ye pick up location mujje ku trip tugenda Ntebe giri emitwalo ennaku z'omwezi nga 7 kaakati we mugenda okukakasa ate nawulidde akavubuka kawandawanda tekajja ku trip yaffe nawulidde kawandawanda era ani be omwana oyo sibebo eyabadde bbaawo oba yabadde wajja ku trip yaffe tugenda tujja teekawo embeera gy'atajja kwagala nawulidde kawandawanda kati agenda tula mu baasi yaani ayina emmotoka oyo
tasobola kuba na motoka yagijjawa ayina bada motoka ogenda tula mu motoka yange kiwedde kati makapulo kati bino mbikukwasa wano ku live nga kuliko abantu 1,400 bakubawulira nkukwasa bino ebintu ku live eno makapulo oba omukyala bagamba malaya ngenda kufa ne malaya wange tugenda kulaya aba babiri okategedde oba omukyala bagamba ayagala abasajja balala wakirina agenda nenebaka wansi w'ekitanda ne bibenonga emikolo girambula nga nze ndi wansi wa kitanda mu 10 tugenda kiwedde kati makapulo nkugamba makapulo ennaku z'omwezi nga 7 ku tulipu obuvunanyizibwa nyinza okuba nga nzireno neri njagala omwana oyo abeere mu mmotoka makapulo n'okola ensobi ne maka mpuliriza Malevu mpuliriza bulungi. Mpulira muganda wange. Ekintu ekiyitibwa Makex yange. Mpulira eya white. Eginakagula. Eya matala empya gye wakaleeta. Eyo. Kakati bwabanga kati nze kakuli abantu abatwa mu motoka yange ebiseera by'ebbanga lyonna. Mpulira. Ayina kubanga muntu wange nnyo. Mbankusazeeko. Kati katungulu yabadde agituulamu yafunye emmotoka kakati tefe tuddako gula kati nkunyonnyola nti omukyalo ono yagenda ogituulamu nga 7 nti ogw'omukaaga fulama omumanyi oyo bulo wange wabanga si yalimu n'ediboyi ebiseera ebisinga emmotoka yange front seat etambula nkalu makapulo kyengenda okukola kiri bwe kiti abo abaana oyo fulama n'ediboyi sibeesiga bulungi muganda wange ngenda kubafunira baasi bagenda tuula mu baasi kwolwo ono yagenda ogendera mu motoka naawe ngenda bafunira baasi namba bagenderemu babiri ediboyi ne fulama ekinkozesa ekyo saagala batambule n'omuka bannanga abaana abo sibeesiga muganda bagenda tuula mu baasi kati igwe bana efulamu nansonyiwa n'ediboyi nenga 7 baganda bange banetera bavuga naye bakugamba ebigambo bino makapulo anti ngenda kugamba omwana atulaawo anti nga tuweereza ebikoko wetuweereza byogati kati njagala era njagalayo omuntu atunda bebi yagala kulabika otya kwolwo olunaku Baby, chokwa bakilondawo. Ngenda mwambaza. Neba nange eno kapati yaze Kampalaga yaze Jude. Andi yaze Kampalaga yaze Jude nati kati yaze. Era enaku z'omwezi nga 5. Ajja ku Maka Professionals Nasana. Ewa maso go opportunity bank Nasana Mastowa afuna akambalo kayagala akagenda ogenda ku beach ate kati Makapulo fashion izayogedde ate kati oboddamu kyali mu comment section kubengalo gamba Makapulo julwachi temwagala ali mu comment section kubengalo Makapulo mukubire engalo njagala emojis kubengalo timu Malevu ngo yagaliza Malevu ne Mariamu bandange mwangu we ulira na yenze linya manyiri Mariam ati omwana yayimba nagamba oli manyo oli bunafu bwange Mariam nze kankuwe guno mutima gwange nsaba tumbamu nze ebizibu leka bijjewo Maria nze z'okubisitula mbeerewo kaliya nkusaba onesi kati Makapulo wanje temulaba nti musaagasaaga ku bakazi b'abantu Bulaza sagala kumanya gye namujje sagala kumanya gye yabadde sagala kumanya yabadde nani sagala manya byonna oba malayo oba kiki tugenda kulaya babiri nakikugambye sagala muzannyo temuddamu bagambe tebaddamu kwogera kati otegedde programu nga 7 yes nga 5 ajja kufuna ngoyi ku Maka Professionals mpulira ate okimanyi Nasa naza asinga otunda obugoye buli obwakabi obuliko gaba masavu teri agambayo bwe buba naye amanyiwo ekirungi buba bumalayo bwe kiri kati ng'ennaku z'omwezi 6 tweteeketeeke mpulira 6 yamaze ofuna zagenda okwambala okukyusamu ng'atuse ku biiki sebo nga 7
nkera bapikinga ya mutule mu mpaka kupika up location maka pulo siwandi balonzi tugendera mu maka X mugendera mu maka X eriya wayinyirira wandike kigambo maka X omukazi akugambye wandika maka X to wandika maka X oyagala kuwandika ki mu comment section yo wandika wandika maka X lwaki to wandika maka X mu comment section kati mugenda kati nabataddeko dda amaanyi kwetuli malevu police ka bane comment nga zidduka nnyo comment nyingi bane balaganda bange mu nsonyiwe sigenda tugenda kusobera kusoma comment naye mukirize tukole kintu kimu kakati ekirwa kiribwa ekiti omuntu yenayina gwosanga ng'alina omwana omuwala ono mugambirewo malevu gwakuse naye malevu ng'okyali awo abantu basanyukidde nnyo kapo yeeno abantu kapo bajagadde naye nze mbadde nsaba waliwo wano abantu wano olaba bano abantu abali ku ntoloza nti tebakwagala n'omukyalo oyo basobola okubanga mulimu abasobola okwagala n'okugulako tiketi wano online nga kwe muli omukyala wo n'atunda ne tiketi muli officially owayi ow'omukwano osobola okutuddayo ku tiketi basobola omugulako basobola ogamba nti nteekaako wamma mugamba ayagala omugulako tiketi omukyala muwagire new couple abana abantu bali waliwo uyo omukyala alina empisa afukamidde banaye yawe wasinga okuzita makapulo mu nsaasira we wasinga okuzita omwana afukamidde batake abana balirabo abali kalivu eno saba tugulako ku tiketi naku z'omwezi nga 7 tulinayo trip ani abuuza firisikisite genda ogibuuza abuuza ati firisikisite kajiina y'amaanyi ani abuuza firisikisite how much tiketi ya mitwalo 4 tiketi ya mitwalo 4 wolabira omukazi anaasobola okukola awo naye kayina empisa bannange banaye katerezeza empisa makapulo mu nsaasire gyembeerako anti kakati omwana agenda najja n'afukamira kati nze oyo omwana simukubirako simu naŋŋamba taliiwo tekibangawo basomere ennamba yo ayagala ogula tiketi akubireko enamba lava agambe bane mutegeko abantu bane oba oyagala wamugula tiketi tekako request bakuleete baneete bakuleeta n'oyogera ebyekisiru bulaaza ndakuba tabimanyi bambi kugattako bannange omwana mumusonyiwa mwana si wa media omwana amanyite kubeera eringa okugamba masavu okimanyi makapulo omusajja abadde akola njala naye ng'omwana abeerawo n'amala n'enjala ewiiki namba ng'omwana alina enjala ewiiki namba ani yabukoze obwo obwala ewiiki namba malevu wamayogera wamma gwe baleese bambi nono maka prode lwaita nayagala gula tiketi bangi nabagala gula tiketi webali wamayogera wamma gwe baleese kakati nga tunabakwogera waliwo ayinza okwebuuza nti bwengula tiketi njifuna ntya bw'ogula tiketi ogenda kukola ekintu kimu ogenda screenshotinga message eyo gyoba osindikiddeko sente oginsindikire ku WhatsApp yange ogikiipinge nange no WhatsApp bagambe soma ennamba osindika n'amanya soko basomere ennamba awo n'amanya then kati namba y'essimu eri 070 namba giteekaawo bagiteekawo batya banaye nze bino ebintu singa kwagala mukazi wange ebintu yoteekawo ennamba bino gisome tugiwandiike 070 8 3 07 29 ereta mannya ki era Sekajja Ashraf yeah kati mbadde mbagamba nti after sending that money you keep that message as I keep it this side nti olunaku luli bw'ojja ku pick up location nojja wali ku Horix Lugogo eyo message wojindaga paba
I just give you a ticket. Ye number jemulaba maka project comment 070 ne mu comment section ndo abatanso gitambuza tambuze number bambi mubatereko muba supporting bana abantu bano ona bagumidde empibe mulaba wano basalawo ne bagamba kabe yagale maka kasajja kankubye oluyi ne mpulya nga amatu omanyi maka bali bakubye ko oluyi no ulya nga amatuga ngamba okumeda chikanga mukaga mukwano n'ogwa n'eri yakukoze bubi nnyo n'egwa n'eri yandamye omusajja oyo swaza omusajja yakutamye yantamye kukuba mwami wange luyi yandikubye nze kale ate naawe takukoonako kati oba oyagala omanye ebintu kati wuliriza Makapulu anti nja kusanga tolaba nti no sina kye nakoze Nijizo yunabadi suwolo mukuba apa kati refu tiwa itadiseta na kwe ina azirika. Yesu wakwazi saga de wa ubajeo mulamba. Nai. Kukuli la mazima. Saga da ubajeo mulamba. Nabadi suwolo mukuwa refu ti huu kuoyo. Oyo si mwanyi yoze na mulami. Wama balisidia abagala ogula ticket waba musindike message yao. Lwakwa kale live yagikoze nga tamaye bagattako nnyo mangu kukyusa. Ne muno mulimu abantu bamwe baba agala